Yes, nkwanirizaako nnyo mukwano gwange yonna gy'osinza okuba ng'otuwuliriza. Kaakati Muhoozi yabizadde ate teyabizaalidde yekka yekka wabula ne kitaawe mwami Yoweri Kaguta Museveni ngenda kuba nga ndukuseetulira ggwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Kutegeeza nti ku UG Update TV mukwano gwange kw'osinzira okuba nga otuwuliriza ge mayengo g'oliko ku ssaawa eno ggwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Nagambye ggwe ate naakuba ng'osubscribinga naawe ayagala otweyungako ensonga eri emu yokka yokka ngenda mu maaso wali osubscribinge koona mu kale tokeerabira kajja kuyambangako okukuleetera notification message bwe singa oba onoobeera ng'osubscribinze osobola okuba ng'okipinga oli updated ggwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Mpanirizaako nnyo abali emitala w'amayanja abali e Qatar, Oman, Sudan, Saudi Arabia abagenda ku kyeyo okupakasa abasinga balowooza muli mu buwaŋŋanguse naye nga mwagenda kupakasa nammwe abadduka mu nsi yammwe ne mugenda mu buwaŋŋanguse nammwe mbatumiddeko nnyo abali e South Africa abali eyo abalwanira eyo bannankyukakyuka nammwe mpanirizaako nnyo mukola kyamaanyi nnyo okwekumira ku mayengo gano. Kaakati olunaku olw'eggulo tukimanyi bulungi nnyo eggwanga erya Sudan nga sinnabatwala eyo kansooke mbazzeeko emabega katono yonna gye byatandikidde. Jjukira bulungi nnyo Gen. Muhoozi Kainerugaba yakedde ku makya n'azuukuka ng'awulira alina by'ayagala okupositingayokko ku mukutu gwe ogwa Twitter oba oli awo ng'atidde akawunti y'okubanga bagenda kubanga bagitwala. Manye akawunti weebeera ng'emaze ekiseera ng'eri dormant ebiseera ebisinga etera okuluuzinga ba followers. Kati yagambye owaaye kipinga ba followers bange nga kwe bali kambyeko bwe mpositingayokko ku mukutu gwange ogwa Twitter era teyabadde mubi Jeno waffe Gen. Muhoozi Kainerugaba n'agenda ku mukutu gwe ogwa Twitter n'abaako bye yapositinzeeyo ng'agenda maaso n'okuwooninga Abasudaani amawanga ag'e Sudan n'abagamba nti nno eyo nonsense gwe mulimu ew'entalutalo temunnategeera kye bayita lutalo mulinde mba mwagala olutalo nze ngenda kubaleetera olutalo mujja kakasa mujja tegeera olutalo kye ki. N'agamba teyakomyeko nti nga wennakwatagana ne ba brother bange ddala muganda wange oyo Paul Kagame ali e Rwanda saako ne mikwano gyange wano tugenda kuba nga tubaleetera olutalo mu ggwanga erya Sudan tubeere nga tubategeeza olutalo kye kisinga temunkomye kulwanagana okwo kwe mugenda nako mu maaso. Gen. Muhoozi Kainerugaba byabadde bigambo byeggwe mukwano gwange mpuliriza oluvannyuma lw'okumala obyogera nga wayiseewo olunaku lumu lwabadde lwaggulo Sudan neefulumya ekiwandiiko ekikakali nga mwe muli okubanga babanja apology okuva eggwanga erya Uganda. Njagala nkutegeeze singa omuntu ng'oyo nga Gen. Muhoozi Kainerugaba Chief of Defence Force figa nene nnyo mu ggwanga erya Uganda singa avaayo n'akola ensobi n'abaako by'awandiika eby'amatankane ggwanga lya Uganda ly'abaazaalidde leenya. Kati apology tebazisaba Gen. Muhoozi Kainerugaba bagisaba ggwanga ng'erya Uganda official apology erina okuba ng'ewandiikibwa etwalibwe mu ggwanga erya Sudan era mu conference meeting gye baatuddemu mwami Yoweri Kaguta Museveni newankubadde kamera ku luno tebaaziganyiza naye mu byama nga ffe womanyi UG Update TV tugasobola yonna gye gabeera gali ne tugakuleetera. Mwami Yoweri Kaguta Museveni yagezezaako okuwolereza mutabani we naye nga bya bwereere ng'afuuyira ndiga mulera abasajja baalemeddeko bagamba baagala apology ku bigambo ebyawandiise tutiisatiisa ng'eggwanga eddamba Gen. Muhoozi twagala mutuwandiikire apology. Kaakati teyabizaalidde ye yekka abula ne kitaawe kaakati bali ku nninga yakamuzaalidde ggwe mukwano gwange ali eyo n'eggwanga lyaffe nga Uganda nalyo liri ku bunkenke kubanga abasajja bano bataamu nnyo kusinziira ku kiwandiiko kye baafulumiza mukwano gwange ali eyampuliriza. Bino nno bidrowingawo attention eri ne drama mu political landscape ya Uganda okusinziira nti nno teyakomyeko kokka n'avaayo n'agamba ye asuggestinga ekyamama wo okubanga agenda kubanga asikira kitaawe ku ntebe y'obukulembeze. Ebyo byonna bidrowingawo tension eri ba politician mu ggwanga erya Uganda ate ne kiteekawo ne divisions mu family ey'obukulembeze kubanga jjukira nti nno bino bibeera byama singa avaayo n'ayasanguza ekyama naani gwe bagenda okulekera mu ntebe wanneesanga nga family yennyini etandise okubanga balwanagana nabokka nabokka. Golowooza Gen. Muhoozi positi gye yataddeko ey'okubanga wagira maama we okubanga atula mu ntebe ya Uganda golowooza tekigenda kulekawo division mu family saako ne ba politician okubanga bavaayo baweevinga amayengo okulaba nga balaga nti nene ensisi ya nsikirano era ekyo Gen. Muhoozi Kainerugaba kyayogedde bagenda kubanga bakisazaamu
bwe kikyolowooza osinziira ku ndowooza yo General Muhoozi Kainerugaba ku posti za postinga. Jjukira ebbanga ddene abadde awumuddemu nga takyapostinga kantu konna konna ku akawunti ye, naye wiiki eno yavuddeyo n'awubayo olubu lw'ekigeregwe mukwano gwange era n'aluzaalira Leenyaggwe ali eyampuliriza. Golowooza eggwanga erya Sudan singa banaagaana oddiwa apology kikyerizaako, ye golowooza banawandiika apology. Golowooza kino Muhoozi Kainerugaba kye yayogedde kiwandiisa kimwetaagisa okuba nga awandiika apology. Ate apology gye beetaaga mukwano gwange tebeetaaga ya General Muhoozi Kainerugaba, beetaaga ya ggwanga nga Uganda, kubanga ono Chief of Defence Force. Ekyo kye njagala otegeere gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. So ebigambo ebimu bibanga ebyokusaaga naye ne bidrowingawo tension eri international relationship ne diplomacy eri amawanga agageebunayira saako n'eggwanga erya Uganda, era kirina engeri gye kinafuyamu relationship eyo gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Jjukira General Muhoozi gwe mulundi gwokka ogusoose okuba nga awooninga amawanga ag'enjawulo. Kutegeeza nti no jangu mu comment section, jangu liking, jangu sharing. Gwagala otweyungako n'otufollowinga, genda wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko, ojja kuba nga otufollowinga bulungi nnyo, ojja kubeera nga naawe okipingibwa ng'oli updated ku buli kigenda mu maaso mu Uganda saako n'ebunayira. Tubaagala nnyo, mweraba.